Silifa Kuwebuna mwera niliyona Alituza tengenda Wamtuzugorize Akapereka bae Alorikani na maso jantwala Oho Eri maso jandaza Silifa Kuwebuna mwera niliyona Alitusagenera bari bakokiriza babonekeye ndimo kama yobora mwera nyine byonna kampala kalulu kama mu kinara kuba yeri kuri na Uganda kuba tukoma kusimula ku TV Imba jani chichirengesa mukama kabyonna biyita monna biraba kikibe kirisinga obulokozi bweyansasiza sigala ye mukama w'amaanyi abatabala bakabaka nabo basinda banoonya okufuna emirembe naye gyabula batayamba teryayamba obulokozi buli muliyagambyekumbagatebiriyo ani alinewaayaobe obulamu bwatayibukisa tebuba nasuubi newayo buzikirira obutata esaniwe Okuyeko mukama yabaleza amaanyi abazze ku mukolo guno bano abakozi baagala Katonda emwe bali kwagala mukama yena yagadde Katonda n'atuuka okujja ku butaka wano e Uganda nga ffenna tukimanyi nti yena yagala Katonda yeesiga Katonda ne famire yonna yene jangu tugende nalinga amagumba agali mu kiwonvu tegalina mubiri natambulanga mu nseno awatali ssuubi ng'amagi terisabyu amajere balindira mpolampola nalimanga etiba eziva ku mutima mwe mumulaba olukyendi temwamulaba ebiwundu biruma era mmanyi nti siriwona Amina. Nzijagala nkubiwala olwaliro mu linnya lya Yesu naye njagala kwangi bagambye bwongereyo lubumu amina olwo luteekamu olusirimba ku mikolo omukazi omwenyendereza ayogeza simbo zakiuka nedda ayumirira abagenyi tayomba takulabigambo she knows the source of her strength God fearing and innovative in love she's a woman of noble character she's respectful to all the way she talks the way she Oh,
Abasinga bali bano abakubuka bini bakuba nabi abalala twali bano olaba tusebe tale tuliwai sema kulimisa tuliwa enzi babuli dimsado wele tuli neshiba babuli nakota wabana kwakola oh yakota wabana kwakola nyumba ya shetani inde ahora que diablo mira ay katonda wange ahora ay mira kasi kutoa kasi vituse. Father's heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Kyangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.